So breaking news okuva mu ggwanga erya Israeli kiteeberezebwa nti ennaku nga nnya Israeli yasse omukulembeze w'aba Hezbollah omulala gwe bayita Hasham Safadin nga ono yabadde atera okwogera mu bifo ebiri public yali omukulembeze wa Hezbollah Hassan Nasrallah we yalinga tasobola kugenda ono ya deliveringa message eyo kigambibwa nti Abaisiraeli babadde tebakakasa naye bamaze ne bakakasa after ne bagamba nti kirabika bamuse oluvannyuma lw'ennaku nnya n'aba Hezbollah nabayo ne bavaayo ne bakikonfaminga nti mu butuufu ddala ono omwami yatidwa mu airstrike emu eyakubibwa mu southern Beirut. Then Anthony Blinken nakugamba nti olwokubiri yalinnya ennyonyi n'agenda mu ggwanga lya Israeli nga yebadde trip y'endowooza eya 11 mu ggwanga lya Israeli naye ku makya g'olunaku olwokusatu aba Hezbollah basindika emizinga ejjaleetera Tel Aviv yonna obudde okuvaako wano nno Anthony Blinken n'abantu be bonna batambula nabo bali ku breakfast delegation yonna everybody in Tel Aviv yali ku breakfast obudde ne buvuga of course emisinde gibeeraawo nga buli omu anoonya safety ne bagenda ne bayingira mu bunkers naye kigambibwa nti emizinga egimu gyakubibwa emirala ne gigwa kumpi ddala ne hotel eya Anthony Blinken we yali abantu ne beebuuza mbu ye yali target abalala bataddewo narrow escape abalala bataddewo biki naye nga kola olunaku lwennyini n'alinnya ennyonyi ye n'asobola okubanga awerekera eggwanga lya Saudi Arabia lwa nsonga nti emizinga yes gyagwa ne gibaako bye gyonoona n'ebirala naye nga emirala ne baba nga bagikubye naye nga tewali yalumizibwa naye nga bwebwo obulamu obuli mu ggwanga lya Israeli bw'owulira nga bakugamba ba economist nti eggwanga lya Israeli economically lifudde kino kye bategeeza nti abantu tebakyasobola kukola lwa nsonga buli ddakiika buli ssaawa babeera mu kwekweka obudde buba buvuga tewali kye basobola kukola which means abantu babeera waka bw'otunuulira streets ezo budde bwa ku makya tekuli bantu ofuna bulungi these are rush hours lunaku lwa kusatu ku makya bandibadde abantu bali ku kkubo badduka bakola kibatambula buli omu agenda kukola bagenda kubaako abatwala abaana kusomera abakola biki naye zikulaga nti streets nkalu tewali kitambula tewali kigenda mu maaso there is no actual economic activity taking place mu ggwanga lino that is why bakugamba nti osobola okulwana entalo mu ngeri nnyingi either osobola okuchokinga ensi nga bano aba Hezbollah oba bano aba resistance bye bali mu kukola eggwanga lya Israeli bachokinga economy batuga economy abantu ne bavuwala ekikomekerera ng'eggwanga balifulumyemu oba osobola okukola Israeli kyekola abantu n'obasuulako bomu n'obamalawo